Ya mteka yupi choje. Baba saba yetu ndo chala ngenda kwekala. You want to sit in my bed, but you come sit Yes. Kati nga bagala okonfaminga eno yange bange Lerinya Mwanje Steven Semuju, direct counselor, direct aspiring counselor Mpata sub county. Natuusa wano olunaku lwajjo nga nze okunominatinga naye nasanze kusomozebwa kungi nga nini namba yange bagamba terabika nenga ndudde nayo kuva lutwazifuna emyaka ejigenda mu 10 nga nena oba 15 almost nga najigezako kujijjawa nenjibawa nibagamba tekola ki teriimu nembaga nti natenga budde enkozesa natambudde nengenda kunira nendeeta nini namba naye nini namba nebampa the same number nentuuka wano nebagamba terabika naddamu nanyigaga yineze naye teriiko voters number nengamba nkoze nti abudde wadde bugenze nemuludde mpolampola awo nebakandite voters number nenjibalekera efayiro zange nezereka ku mmeeza awo agibudde kwadde buzibye saasobodde kukomawo nenasobodde okgenda nenfuna voter number yange ate bwenjireso olwaleero nebagamba ate voter number tekwatagana na nini namba yo aliwasibwa budde okusomozebwa ku nnaku olwaleero nenzirayo kunira nenkomawo nebanzizaayo nenkomawo netugenza okwesanga nga wabaddewo obuzibu mu national IDs bunali nfuna national ID n'okusookera ddala bagikyusa amannya nga amannya eyogera Steven Mwanje Semuju ate nga biboneka byange bigamba Mwanje Steven Semuju eringa esosa Semuju Steven Mwanje biboneka bigamba Mwanje Steven Semuju kyampalirizo girekayo nengo maka gonazaliwa mogwa 9 nga gwo guli mutuufu kati ne bagamba juza ka form kano tutereze arrangement y'amanyago nga bogagala era nakajuza bwe runwaite banga biseera ebyo nali njagala nnyo national ID nga sigiraba bwe yakomawo nga amanya gateredde mu arrangement naye nga ate emyaka bajuzizza emabega bantu adde mu 92 olwokuba nali njagala nagikola ki nagigira mali tekina buzibu kubanga emyaka gy'omuntu si kyekikulu bwento nenzija nga nkozesa national ID eyo ono era muwandikire akikoko ebyokulonda yabatukwatira flag bwentuse wano nkedde ku macha mwami Lubega ne tukola omulimu mwebaza era nampe baluwa natekako n'ensalo okulaga nti oli omusango gwa musinga nzije mbere nominated naye omwami atwala ebyokulonda wano ku district antegezeza nti talina buyinza bujjayo omuntu bakita denominating omuntu pate gwe yasindika ate kusawa yemungereso omuntu owokubiri era mpadde amagezi ntegeke fayiro atekeke baluwa ye egende waba commissioner mu kitongole ky'ebyokulondesa Kampala bebalina obuyinza
obusazaamu omuntu oyo omuntu gwe baba banominatinze nga te party eleso owokubiri. Wano kati ansabye returning officer wa district nti nzijuze fomu endala nonde n'akabonero kuba independence nga bwagoba ku kiri ekyokulaba nti omuntu oli omunyazi bamujja ku flag. Era gwe mulimu gwe tuliko kola kati mu bwangu angambye ankwasiza abo officers be balabe nga tuddamu tujuza fomu zeze endala mbeere nwane kuba ngambye nti nomination z'ebifo bino zikoma leero. Kinyuma nnyo akakiiko kali aka commission katula buli lwakubiri kinyuma nnyo nga nwana ndi mu gundi mu system ndi nominated nti kyangu nnyo abana tunda mu benavuganya nabo bawaaba e Kampala era bampita mu hearing mu tribunal ye Kampala era nenkola hearing nga okumpitibwa okwo bayita ku simu yange nga bankubira simu ne ku WhatsApp nga bina babintera ku WhatsApp. Naye bannange benavuganya nabo nako olweggulo bo basazeewo okutambuza bipapula nga bagamba nti ruling yakoleddwa nenze mu mateeka gemmanyi bw'obeera mu musango ba mu kooti eyawaabirwa neyawaaba mwena mulina okufuna kopi ya ruling. So okutuusa kati nze sifunako kopi ya ruling yonna ku WhatsApp yange oba ku simu nti Gashego giddwako flag. So njagala okukakasa abantu b'ennama bonna ng'era bwe mbadde nominated wano nga Electoral Commission nti nze flag bearer wa NRM mu kalulu ako. Erinnya nze Omulangira Kalema Faizo omukulembeze okuva mu Kasawo Sub County nga kansala ku district owa muwagizi wa NUP era nga nati participatinga n'invitingibwa. District yasooka mukisa mulungi erinnya lyange lyafuluma nga nza akutte fulaga mu nnaku ntono nnyo munnange incumbent nakola petition gye samanya nti agikoze nesifuna mukisa kuyitibwa ku kitebe kubaako bye baŋŋamba oba bye neewozaako bigenda okuddamu okwefuula mu nnaku 2 ku 3 nga kadi baginzigyeko ne ŋŋamba nze njagendera ku people power ku maanyi g'abantu kanzeyo amaanyi g'abantu gatusalirewo kuinze ne incumbent ayazeemu n'afuna fulaga kubanga nze ndi mumativu olw'ekibiina sigenda kivaamu era ndi mativu okusupportinga President Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze bannange nga simenye mateeka gonna kubanga ndi wa people power ndi wa NUP essewo. Senga bampadde omukisa okugenda ku kitebe nentegera nti waliwo petition ne baako bibambuuza saategedde ensonga ki yanzijiddaako kaadi yange yali empeereddwa. Bwe mba nayita ebibuuzo ne bampa kaadi saategedde ensonga ki yanziziza bbali nga tebampise kuntegeezaako. Nabirabye ku media ng'erinnya eryange finalist siriiko nga test yasooka nafulumirako ssebo. Bakisanyusa ekitebe simanyi bakisanyusa president simanyi bakisanyusa buli muna NUP ali eyo era nange ensonga eyo enkwatibwa nnyo ennaku n'ennyiike okulaba tuzimba ekibiina kyaffe naye nga teffe batawadde kkaadi basekendinga ate sikyandibadde omulala n'asekendinga omuntu naye okulaba nti nnaate omukulembeze yennyini alina kkaadi kitegeeza agenda wagira atya Kyagulanyi Ssentamu anaawagira atya Mpirinto omunna kkaadi munne so kyennyamiza yakikabya n'amaziga. Olunaku olwaleero Friday nga 5 September 2025 tugenda kuba tuyina zetuyita final denominations ku level ya district chairpersons ne ba councillors aba district. What is nominating for the last 2 days. Turn up yabadde very high for the first and the last day ya regular. Today we tuyina zetuyita conclusion of exercise ya district level. Yesterday twabadde tulinamu a few challenges naddala ya weather. Enkuba yagenze netonya nnyo for about 2 hours. Naye abantu baffe basigaddewo and we worked on them successfully era buli muntu gwe twakozeeko eyabaddewo was worked on. Okujjako bantu babiri babadde balina issues n'empapula zaabwe nga bajuza forms ezitali za district level twabagambye bagende bazijjuze bazitereeze bakomewo today. Era abalandoza waddewo omukyala nga efaananyimye tebiri up to the standard nenagamba agenda bitereeza so tube expecting abakomewo today tubakoleko plus n'abo abadde tebannaba kubeera nominated for that level of district we expect them today. So abantu baffe mwenna aba picking forms leero lwe lunaku olusembayo according to the gazetted days is a nomination for district level.
5 people are picking up forms, 4 to 5, and so far twaka nominating abantu basatu, 2 party candidates and 1 independent for chairperson. Bali aba picking ati bazikomyawo. The challenge with the LC5 nominations nti omuntu amanya gutwa tukusaba olete gaba manji. Signatures are 5 from at least 2 out of 3 electoral areas ezamukono, which are 21. So osanga nti omuntu alina okuleta amanya 5 from at least sub counties 14. Amanya go manji. So omuntu wabanga tasobodde galeta before nominations nga zitandika. Kati nga bali kubanga betwa nominating bagaleta days earlier. Nitumali nako nga tugakola ki? Tugabya. So ogaleta leero oga verifying mu budde before 5. Kijja kuba kiri a bit on the high side. So simanyi if bagenda kuzileta naye we bazileta fe team weri tujja kukola kyonna ekisoboka and we shall verify those names ogabanga matuufu they will get nominated. But challenge eriwo nti sometimes osanga omuntu ngalesa amanya naye nga gabulamu ng'alina ate okuddayo aleete, so ogaleta on the last day you face that challenge.